Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Charles Bakabulinde yajja okubeera omugenyi omukulu ng'omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu wakati wa Nkumba University ne Gulu University gwe gujja okusooka mu nsiike ku ssaawa 6 ez'emisana oluvannyuma Deo Mubs ne Uganda Matters University Nkozi okusala champion w'omwaka guno. Mpozi oluusi emizannyo gibeerawo wabeerawo okukyamuka ennyo okuyitiridde oluusi ate abamu ne balumizibwa naye nga ku mulundi guno tubakakasa nga bulijjo era bwe kibadde nti nno wagenda kubeerawo emirembe. Atwala ebyemizannyo ku Mubs Sila Kimbugwa agamba beetegefu okumega Uganda Matters University Nkozi nga bwe kyali kufaanana ku 2015 bwe babakuba ku ggoolo 4-0. Abazannyi baffe beetegefu era beeteefuteefu. Tulina abazannyi abato abasinga nga ba mwaka gusooka abaka ba mu senior 6 basanyufu nnyo olw'okuba nga bajja Namboole. Wabula kapiteni wa Uganda Matters University Nkozi Nasalo kwagamba kino kye kiseera okwesasuza era tebagenda kuddamu kukkiriza Mubs kubakubira ku final. Tusuubiza abawagizi baffe aba Uganda Matters University twetegese kimala tuvudde wala embeera tebadde nnyangu ne tubasuubiza nti obuwanguzi bwaffe. Uganda Matters University Nkozi okutuuka ku final bakuba Nkumba University mu penalty ku ggoolo 5-4 ate nga Baba Mubs bawandudde mu Gulu University ku mugatte gwa ggoolo 2-0.